Tulina mangi amawulire getuze nago ekiro kya leero okukalira munnaffe tukutuuseeko emboozi ez'enjawulo ze Paul Mayinja ne ttiimu Kabiriiti bwe tugenda okutambuza ensonga z'amawulire. Katusooke tugakuwe mu bufunze, tugenda kukomawo nago mu bujjuvu. Abasaatuusi baziikudde ebisigala bye yali agambibwa okuba omusawo wa Ssekabaka Daudi Chwa. Bakitadde ku nkayana za ttaka. Okubala akalulu k'omubaka omukyalo w'ekibuga ky'e Masaka kukyagenda mu maaso. Nameera Waga. Abayizi ba Trinbrook bajaganyizza olw'okuyitira waggulu mu bigezo. Abayise ebigezo bya Piero ibakyajaganya. Abamu bategese emmisa okwebaza. Twebaza Katonda kubanga tufunye 99 points. Gataliiko nfufu tugasimbudde Nagano waliwo abasaatuusi abalumbye ekijja okwazikibwa n'agambibwa okuba eyaliko omusawo owa Ssekabaka Daudi Chwa ne basimulayo amalaalo. Bino bibadde ku kyalo Gwaffo Esseeta mu disitulikiti ey'e Mukono. Jibadde miranga na kwazirana eri abafamire y'omugenzi erimi ya Jakira ku kyalo Gwaffo Central Esseeta mu Goma Division municipality y'e Mukono abantu abatanategeerekeka bwe bazze mu kiro ne batandika okusimula amalaalo ku kijja ky'omugenzi oyo nga kigambibwa nti yali musawo wa Ssekabaka Daudi Chwa yaziikibwa ku kijja kino mu mwaka gwa 1923. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga amalaalo agasinga gakoneddwa era nga abamu ku bannannyinigo balabiddwako nga batema emiranga wakati mu kulumiriza omugagga Kato David Kigondo okuwamba ekijja kitudde ku yiika 3 n'abagaana okuzikako omuntu omulala yenna abeera afudde. Akimwonona wano ekijja kyaffe ne mukifaananya bwe muti ne mukuba amayinja bwe mutyo. Lwaki mukuba amayinja bwe mutyo ne mukuba amakati mutandise koona gano ga seminti. Wabula kati nga bafamire eno bali mu kunyolwa omu ku bakozi b'omugagga agambibwa okukoona amalaalo gano azze okulaba okubadde era kabuze kata bafamire bamwambalire nga bamubuuza kye baviiriddeko okukoonakona amalaalo g'abantu abeefiira edda. Kodi yamugamba ave ku ttaka ly'abakadde lino yakozesa maanyi ge. Yayagula ettaka lye babayo we bamukabadde bannange. Omukozi ono nga ategeerekese nga Ekyesu Emmanuel ategeeza nga naye bwe yennyamidde ku lw'abantu abazze ne bakoona amalaalo gano kubanga naye ategedde ku makya nga amalaalo gakooneddwa era n'avumirira ekikolwa kino. Naye kino ekikolwa ky'okugakuba ate nange kinkubye wala kubanga tekimpeesa kitiibwa kulaba nga tegakoonebwa nga ate bwe buvunaanyizibwa obumpeesa okukuuma. Abafamire nga bakulembeddwamu Mukadde Rose Nakanja Kolwanga ssaako Ssetumba Moses batulaze ensala ya kooti omwali abalamuzi 3 nga baasalawo nti ettaka lino omugagga Kato alyamuke kubanga talinawo bwannannyini wabula abakadde balabiddwawo ng'ate amalaalo gaabwe batandise ogasimogola. Ffe twabagamba baveewo era twagenda bulamu twatuukawo mu bwayo yonna tuwadde kwa Abiru yatugamba ffe twasinga omusango wano twasingawo wano waffe waddizi waffe naye ate bo baalemerawo. Netugenda mu Court of Appeal omusango gutulamu abalamuzi 3 Oweekitiibwa Nakachwa, Oweekitiibwa Sekaana n'Oweekitiibwa Kaziro ye Kaziro. Ne basala omusango bagamba Kigundu wabba ettaka ly'abakyala bano liveeko nga 17 Desemba. Bano balaajanidde Saaminsa Robina Nabbanja okubataasa ayingire mu nsonga zino. Tubeera ku TV ne tulaba abayamba abantu ku mataka gaabwe ne basinga. Naffe tubakoowoola bonna bajje batuyambe batuwe obukuumi ku kijja ky'abajjajja baffe. Ntebe w'ekyalo Gwaffo Central nga ya Baasi Mukwaya ategeeza nkituufu famire eno yenannyini kijja kino era nga abamu ku bafu abaziikibwa wano yabaziikanako emyaka nga 8 emabega era n'ategeeza nti kooti yasalawo nti ettaka lino liddizibwa abakadde. Kakati gana amalaalo agatuliraanye gano ye mukadde Namukasa yo namuziikanako mu 2011 nga baziika wano n'ennyongera okumanya famire eno kyova olaba omugagga bwe yali abba nagana okumuwagira n'engamba ettaka lino lya bafamire bano nange nampaabira nga chairman w'ekyalo nga nnyo okulagana naye era tubadde mu kooti
Omugagga Kato David Kigundu agambibwa okubeera emabega okusimula amalaalo gano naye kuloka mu lwasimu ategeeza nti buli kimu kyonna kiri mu kkooti nti era alina obwannannyini ku kifo kino era ng'ayogedde ne ku by'okukona amalaalo gano n'ategeeza nti ne banaakola batya amawulire si ge gajja okubayamba. Tebijja kugwera mu bukidde, tebijja kuleetera basamize kubateekawo, singo bigenda kuggwa biri mu kkooti oba tufunawo tutya oba twafunawo tutya ebyo biri mu kkooti. Abula bafamire eno mu kiseera kino baddukidde ku poliisi emukono okulaba ng'ebataasa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emirano Richo Kawala akasizza nga waliwo abantu abalumbye famire eno ne basimula amalaalo abula poliisi eri ku muyiggo okulaba ng'ebazuula. Kono egguddewo okunoonyereza oba general inquiry file ku byekuusa mu kusengulawo ebijja ebya famire. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Newe tujjidde ku mpewo ng'okuddamu okubala obululu obw'omubaka omukyala ow'ekibuga eky'e Masaka nga kukyagera mu maaso n'okutojera. Omu ku baavuganya Namere yategeeza nti ebifo ebimu obululu bwayo nti bwali tebubaliddwa ate munne eyali alangiriddwa kyawakanya. Okubala obululu ku kifo ky'omubaka omukyala owa Masaka City kutandise mu kiseera kigezezza olunaku olwaleero ng'enteekateeka eno ekulembeddwamu akulira abalamuzi ba kkooti ezookererwako e Masaka Habert Asiimwe ng'ayambibwako balamuzi banne okubadde Abdallah Kaiza wamu n'abakozi ba kkooti. Namere Justin had poured 7 and in counting we have discovered 67 and Nanyonga Sauya had poured 12 and all the 12 yonjidde omulamuzi Asiimwe okulagira okubala obululu okuddibwamu oluvannyuma lwa munnakibiina ky'NRM Justin Namere Nsubuga omu ku baavuganya ku kifo okuddukira mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwa munnakibiina ky'NUP gwe yali naye kumbiranye mu lwokaano Rose Nalubowa. Ekifo kino kyali kivuganyizibwako abakyala bana okwali Justin Namere, Rose Nalubowa, Juliet Kakande WDF ne Sauya Nanyonga yali avuganya ku bannamunigina. Nalubowa yalangirirwa ku kifo kino ng'afunye obululu emitwalo 2,50 mu 243 ate Namere n'afuna obululu emitwalo 2,343 ng'enjawulo yali ya bululu 5,000 mu 1,000. Kyokka Namere teyamatira nabyava mu kulonda bw'atyo ng'ayita mu bapuliida be okuli Semeo Sekyewa ne Anthony Bazira ne baddukira mu kkooti e Masaka nga bagisabaddemu okubala obululu nga Namere awakanya obuwanguzi bwa Nalubowa bwagamba nti bwali bwa mankyolo. Namere yategeeza kkooti nga bo waliwo obululu obutaabaluwa mu bifo 11 nga byasabye kkooti okumuyamba okubala. 11 polling stations that I even remember of are excluded. I would still be the winner. Kyokka bapuliida ba Nalubowa okuli Samuel Muyizi ne Albert Zikusooka bawukanyiza okusaba kwa Namere nga bagamba nti omuntu waabwe yawangula mu mateeka ne basaba kkooti omusango guno gugobwe. The same would be nothing but a skeleton without life. Mu kuddamu okubala obululu basoose kufulumya bookisi zonna ezaabadde ziteekeddwa mu sitoowa ng'eno bwe bazuulidde ng'emu ku bookisi yamenyeddwa kyokka omulamuzi n'agenda mu maaso n'akalambira era bw'atu n'ategeeza nga bookisi emu bw'enesobola kulemesa nteekateeka eno ey'okubala obululu. That the seal was broken while it was being pulled, when the box was being pulled. I wish to categorically state that discovery of a broken box was in my presence and there was no pressure exerted on the box. Kyokka Nalubowa ne bapuliida be balaze obutali bumativu ku nsala y'omulamuzi nga bagamba nti ekikola kyakoze kikondaanisa mateeka nga nabwe kityo bajja kujulira mu kkooti enkulu. Nti bweba process emenya mateeka tugiwakanye mu mateeka era asazeewo tusabe mu kkooti ejulirwamu eyo kkooti etubuulire oba omulamuzi ono byakola mu nsonga zino zonna nale zikwata ku ba NUP ziri mu mateeka. Nti omulamuzi nga tuli mu kkooti yagenda nti ne bwenaaba box emu nga gyasanzeemu nga nsumulule tagenza kukkiriza recount era ndowooza mubirina mwenna. Kkooti n'esalawo nti box eziddemu zonna zibalibwe. Kaakati bw'osangamu box ensumulule etteeka ligamba ki? Tugenda kweyongerayo n'omusango tukole appeal kubanga wano si we tulina okukoma. We came here
the magistrate gave us chance, gave me personally chance to raise, my concern that a lot of boxes are intact while they're in the store, but in the process of transfer, some get issues, and he said it's better we do the verification with the inside. Wano kugadaliko nfufuto zetu kulaga emboozi z'abantu ab'enjawulo nga baddukidde mu kooti era kooti n'eragira okubala obululu kuddibwemu kyokka box ezisangibwa nga zaasumululwa okuddamu okubala obululu kuba tegugenda mu maaso era n'eragira electoral commission erangirire Honorable Nakwedde ekimu ku misango egy'ekika kino mwe mwali ogwa Harriet Nakwedde eyalangira ekifo ky'omubaka omukyalo ow'e Kayunga ogwa Joseph Sewungu ne munne baavuganya ogw'ekomisa eby'obulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja n'abalala. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Abavunaanyizibwa ku kitongole ekivunaanyizibwa ku mudumu gw'amafuta ki East African Crude Oil Pipeline EACOP mu bufunze bakunze bannayuganda okwetegekera emikisa egya bizinensi egijja ng'omudumu guno gumaliziddwa okuzimbibwa ne mu kiseera nga gutandise okukola. Olabira bino ng'omulimu guno ogw'okuzimba omudumu guno gutuuse ku bitundu 78 ku buli 100. Omwaka guno Uganda esuubirwa okutandika okufulumya amafuta gaayo ng'omudumu ogugenda okugatambuza okuva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania guwedde. Kati ab'ekitongole eki East African Crude Oil Pipeline EACOP mu bufunze basinkanye bannabizinensi ab'enjawulo mu Uganda okubasomeramu ku mikisa gya bizinensi egigenda okubaawo ku mutendera gw'okumaliriza omudumu ne mu kiseera ng'omudumu gutandise okukola. Kamau Bozaumata, maneja wa EACOP, ategeezezza nti mu kiseera kino batuse mu bitundu 78 ku buli 100 eby'okuzimba omudumu guno era nga bakakasa nti ekiruubirirwa eky'okufulumya amafuta omwaka guno baakukituukiriza. So as we speak now, we're no longer 74%. We could be 79, even 80% in terms of completion. And we are well on the way. We are well on the way to ensure that this year is the year of first oil. Nick Mujira okuva mu Inspect Africa nga bano bakola mu byamafuta alaze okutya kampuni za Uganda zikyalina obuzibu okwetunda mu katale k'ensi yonna yadde ng'obusobozi zibulina okukola business mu kisaawe ky'amafuta. I realize that the big problem that the local companies have is marketing themselves. Companies have got good capacity and capabilities, but even presenting themselves is a problem. Awadde amagezi kampuni zino okutereeza ebizoogerako ku bibanja bya internet n'ebirala. Now my advice to the local companies is present yourselves very well. Small things like this, preparing a good website, a good profile will help. Alambise emirimu egigenda okubaawo mu kitundu ekisembayo n'asaba bannayuganda okugyeyuna. We have 1,442 kilometers. There are 6 pumping stations. There are pressure reducing stations. It's a whole list. These are all opportunities that are available if you are a local company. Kampuni z'abannayuganda okufuna emirimu gino zisabiddwa okukola emikago ne kampuni ezigundidde emirimu gino kisobozesa okuzimba obukugu n'obusobozi okuvuganya obulungi. They will not pick you because you've just written. You must have something to show that there is some confidence. If I am going to make a decision for you to execute a job, there is something you've built or you have partnered. Emirimu gy'amafuta gikolebwa mu bwegendereza era abakugu balabudde nti kampuni yonna okuweebwa kontrakiti erina okuba n'obwerufu mu byensimbi n'enkola ezitangira okulinyirira eddembe ly'obuntu. Safety, you must have some ISOs. Commercial, you must have some financial statements. You must show the ability to follow the quality.
We are interested also to know your capabilities in advance, so don't hesitate to share with us. Omudumu gwa EACOP guweza obuwanvu bwa kilomita 1,830 nga buli lunaku gusuubirwa okutambuza eggalani z'amafuta emitwalo 216. Emirimu egitunuuliddwa mulimu okuguza aba EACOP amazzi, okukola enguudo ezituuka ku mudumu guno, okuzimba siteshoni ez'enjawulo ku mudumu n'ebirala. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Weewaawo. Reverend Father Dr. Henry Kasasa akulira essomero lya Uganda Matters SS Namugongo awadde ebifo abayizi bonna abayise ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ku ssomero lyabwe ery'abato erya Uganda Matters Nursery and Primary School e Namugongo. Abakulira Uganda Matters Nursery and Primary School e Namugongo bategese okusaba kw'okwebaza Katonda olw'okuyisa abayizi baabwe ebigezo. Essomero lino ery'abato lyazaalibwa essomero lya Uganda Matters SS Namugongo. Emisa y'okwebaza ekulembeddwamu Director w'essomero lino era ng'emukulu w'essomero lya Uganda Matters SS Namugongo Reverend Father Dr. Henry Kasasa nga yeetabyemu abayizi abatuula ebigezo, abasomesa ssaako n'abazadde. Mukubuulira Reverend Father Dr. K agambye nti beebaza Katonda kuba gwe mulundi gwabwe ogusoose okutuuza abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bw'okyanga essomero lino litandika mu mwaka gwa 2017 era nga basobodde okuyisa abayizi baabwe bonna bulungi. Batuuza abayizi 35 nga abayizi 35 bayitidde mu ddaala erisooka ate omu yekka mu lyokubiri. Abadde 35 bonna bafunye first grade okujjako omu twebaza Katonda kubanga tufunye 99.8. Akulira essomero lino Elizabeth Nakayima yabaza abasomesa n'abazadde okuteeka amaanyi mu bayizi bano ng'ategeeza nti mu masomero ga Uganda Matters e Namugongo beekwasa nnyo Katonda. Azadde abali ombasaba mbayita muleete abaana bamuwano ku Uganda Matters Nursery and Primary School n'essomero liri ku musigi gwa Kikatuliki tuteekemu abaana empisa. Abazadde n'abayizi nabo boogedde ku bigezo. I'm so proud of this school, Uganda Matters. I thank the director. Reverend Father Dr. K awadde abayizi bano ekirabo kya buli muyizi okuweebwa ekifo mu Uganda Matters SS Namugongo awatali bukwakulizo bonna omubeera n'obw'okusimba layini era nga nabo bamwebazizza nnyo. As long as he has come from Uganda Matters Nursery and Primary School, I will give him a vacancy. Yoko Twin Brook Schools Mkiteezi Bamba batuuzizza abayizi 220 nga bonna ebigezo bya Pero biba biyitidde waggulu. Basanze babinuka Masejjere nga bateereddeko endongo babiri byakugali b'enjole olw'obuwanguzi bwatuuseeko nga balina abasomesa baabwe. Akulira essomero lino Bukenya Lilian asiimye abatandisi baali okuli Hajati Nabira ne Ajjafa Senganda olw'okubateerawo buli kimu ekyetaagisa ekibafudde ab'enjawulo. Abaana bonna baayise ate baayise bulungi okwebaza Katonda waffe atuyisizza mu bino ebibuuzo. Ne twongera okwebaza Director w'essomero Haji Senganda Ajjafa wamu ne Principal Hajati Nabira Senganda. Agambye nti bakoma kusomesa baana bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemizannyo ng'omupiira ogw'ebigere okuwuga n'ensero nga byonna babikolera ku mutendera gw'ensi yonna olw'ebisaba bye balina. Essomero lyaffe likyali luggule, admissions zigenda mu maaso, mutwongere abaana ng'era bwe mulaba essomero lino essomero liddene bulungi. Tusamba akapiira, tuwuga, tulina basketball, ebintu bingi eby'emikono byonna tubirina. Akasiza ne mu ddiini tebawunyikamu era nga n'emipiero babadde ku mwanjo. Tutunuulira eddiini yonna. Tulinamu abaana abatula IPLE era nabo bakola bulungi. Okusinziira ku Bukenya Twin Brook lirimu ku masomero amatono ennyo mu Uganda agasomeseza abaana ku mbaawo eza digito oba smart boards ekiwa abayizi omwaganya okulaba bye basoma. Mwaka oguwedde twalaunchinga smart boards zituyambako mu kusomesa abaana bano era ne tulaba nti ffe mu technology tulina ate we tutuuseeko. Ebisale byaffe biri affordable. Akunze abazadde okubongera abaana.
admissions zigenda maaso mutookera abaana temujja kwejjusa. Ne ku ssomero lya Sena Junior School ebeeyogere Kakajjo abayizi abaatula ebikezo by'ekibiina eky'omusanvu mu mwaka oguwedde baayitidde waggulu era nga buli muzadde agaliza omwana we ebiseera eby'omumaaso ebirungi amutwala mu ssomero eryo. Essomero lino lifaayo nnyo okutumbula ebitone by'abaana ssaako n'ebyemizannyo. Omusazi waffe watuukiddewo nga abazadde n'abasomesa bali mu kujaganya olw'ebivudde mu bigezo. Bano baweereddwa kimeme w'embuzi ng'emu ku ngeri ey'okubeebaza. Twogeddeko n'abamu ku bayizi nga bali ne bazadde baabwe batunnyonnyola ku ngeri gye bawuliramu. Also thank my parents for paying school fees. On the other side, I also thank my teachers for the knowledge they have given me, and I've got good results. I thank my teachers, the school and the staff for making me perform well. Nabakibi Aisha Byansi, principal w'essomero lino, yebaza abazadde bonna olw'okubawagira n'abasaba okugenda mu maaso n'okubongera abayizi. Twatuza abaana 58, abaana 34 bafunye super first grades, abaana 24 ne bafuna super second grades. Twebaza abazadde babweyogerere olw'okutuwa abaana. Twebaza Katonda, abaana tubalabirira bulungi. Twebaza ba director baffe olw'okutulabirira obulungi. Security y'abaana nnungi, ebyemizannyo weebiri, bazannya omupiira, ekisaawe tulina ekigazi obulungi, ate nga n'ebyendabirira mu byokulya abaana tubayisa bulungi. Leeta omwana wo ku Sena Junior School tojja kwejjusa. Ate zibadde ssanyu na kusagambiza ku Grace the School Bulamu mu disitulikiti y'e Wakiso wakati w'abazadde abasomesa n'abayizi olw'ebyavudde mu bigezo. Basanze ku ssomero nga bannyenya amatabi n'okusaakanya erinnya essomero lyabwe ng'omutandisi waalyo awadde abayizi embuzi bawotemu ku ssupu okwekulisa. Batuuza abayizi 34 nga abayizi bonna bayitidde mu ddala erisooka n'eryokubiri ng'omuheereza Robert akulira ekibiina eky'omusanvu annyonnyodde engeri gye baakozeemu. Twebaza Mukama Katonda yasobosezza abaana baffe okola obulungi. Twatuuza abaana 34 ne tufuna first grade 15, ezasigadde 19 ezo second grade. N'ekirala njagala okwebaza director waffe omulungi. Omutandisi waalyo Stephen Muyinda ategeeza nti okukolagana obulungi wakati w'abazadde abasomesa n'abayizi kyabayambye nnyo nga n'akatabo ka Pass PLE akafulumira mu Bukedde nako kaabayambidde ddala. Byonna neebaza abasomesa mwenna mukoze omulimu ogw'amaanyi, ate neebaza n'abayizi okubeera n'empisa n'okukwata bye tukola bye tubagamba, ate neebaziza ddala Bukedde kubanga erina puroguramu yayo yapya Pass PLE. Abaana gye babadde bakola buli wiiki Pass PLE. Akulira essomero lino Harriet Buyinza ategeeza nti okusomesa abaana empisa ate n'okubalambika mu kkubo lya Katonda by'omu ku byabaleetedde obuwanguzi. Twebaza Katonda atuwanguza buli mwaka ku Grace the School Bulamu Kasangati Wakiso District. Abaana bakoze bulungi nnyo ebibuuzo bya 2025. Tutendeka abaana obuntu bulamu okwogera oluzungu n'empisa awamu n'okubafaako wakati mu byonna. Twayanzege mutwongera abaana essomero ligule okuva Mande paka olw'omukaaga. Abaana n'abazadde boogeddewo ku byabayambye okutuuka ku buwanguzi buno. Era bannange omwana wange yasomye bulungi nnyo. Nebaza Mukama ku lwa Grace the School nga omwana waffe yakoze bulungi nnyo, yafunye obubonero 6. Abayise ebigezo bya PLE eby'omwaka 2025 bakyagenda mu maaso n'okujaganya. Bano mwe muli n'aba Days of Glory abasangibwa ekiganda Kasokoso. Bano batuuza abayizi 46, 19 ne bayitira mu ddaala erisooka n'abalala ne bayitira mu ddaala eryokubiri ng'omuyizi waabwe yasinze yafunye obubonero 6. Director w'essomero yeebaziza Katonda olw'obuwanguzi bwe batuuseeko omwaka guno, neebaza abazadde n'abasomesa olw'okukolera awamu. Neebaza abasomesa bange olw'okukolera awamu, ebadde teamwork n'okukolera awamu, okuwulirizaganya n'abazadde baffe. Twagala okubasiima abaleeta abaana ku Days of Glory.
Ono era alaze ebibafudde ab'enjawulo ku masomero amalala mu kitundu n'asaba abazadde okubongera abaana nga nabo baakukuuma omutindo. Days of Glory essomero ly'osanga omwana atendekebwa okwerwanako, atendekebwa okuba nti asobola okusoma yekka, asobola okuinterpretinga ebibuuzo. Ono era ajulidde akatabo ka Paspiero akafulumira mu lupapula lwa Bukedde nti kabayambye kinene. Atuyamba nnyo okutulaga engeri UNEB gyesettingamu ebibuuzo, kale agaidinga nnyo abaana bamukozesa nnyo wano, tumukozesa ku Days of Glory. Omusomesa w'ekyomusanvu Birungi Sauda ayogedde ku buwanguzi bwe bafunye n'asiima abatandisi b'essomero olw'okubawa ebikozesebwa mu budde. Tukolera wamu ffe ng'abasomesa tukwatagana buli kimu tukolera wamu twebaza abazadde bonna abasobodde okuleeta abaana wano ku ssomero ku Days of Glory, ne tutegeeza n'abazadde bonna abatanaleeta baana bannange tuleeta abaana tujja kwejjusa. Abazadde nabo basiimye abasomesa n'abaana baabwe olw'obutabaswaza. Abazadde abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Days of Glory Nursery and Primary School e Kasokoso Kiganda bayugumiza ekitundu nga bajaganya oluvannyuma lw'ebyavudde mu bigezo bya Piero Okudda nga bayitidde waggulu. Bano batuuza abayizi 46 ne bayitira mu ddaala erisooka n'abalala ne bayitira mu ddaala eryokubiri ng'omuyizi waabwe yasinze yafunye obubonero 6. Director w'essomero yeebaziza Katonda olw'obuwanguzi bwe batuuseeko omwaka guno neyebaza abazadde n'abasomesa olw'okukolera awamu. Neebaza abasomesa bange olw'okukolera awamu, ebadde teamwork n'okukolera awamu okuwulirizaganya n'abazadde baffe. Twagala okubasiima abaleeta abaana ku Days of Glory. Ono era alaze ebibafudde ab'enjawulo ku masomero amalala mu kitundu n'asaba abazadde okubongera abaana nga nabo baakukuuma omutindo. Days of Glory essomero ly'osanga omwana atendekebwa okwerwanako, atendekebwa okuba nti asobola okusoma yekka, asobola okuinterpretinga ebibuuzo. Ono era ajulidde akatabo ka Paspiero akafulumira mu lupapula lwa Bukedde nti kabayambye kinene. Atuyamba nnyo okutulaga engeri UNEB gyesettingamu ebibuuzo, kale agaidinga nnyo abaana bamukozesa nnyo wano, tumukozesa ku Days of Glory. Omusomesa w'ekyomusanvu Birungi Sauda ayogedde ku buwanguzi bwe bafunye n'asiima abatandisi b'essomero olw'okubawa ebikozesebwa mu budde. Tukolera wamu ffe ng'abasomesa tukwatagana buli kimu tukolera wamu twebaza abazadde bonna abasobodde okuleeta abaana wano ku ssomero ku Days of Glory, ne tutegeeza n'abazadde bonna abatanaleeta baana bannange tuleeta abaana tujja kwejjusa. Abazadde nabo basiimye abasomesa n'abaana baabwe olw'obutabaswaza. Neebaza Katonda olw'omwana wange yakoze bulungi, yafunye obubonero 8. Neebaza Katonda olwa Days of Glory. Neebaza Katonda nti omwana wange omumase yakoze bulungi nnyo, yafunye 7 aggregates. Neebaza Katonda ku lwa Days of Glory tukozemu omulimu, esomeseza abaana baffe balabiridde bulungi, basomye. Ate kubadde kujaganya na kusagambiza wakati mu kubwatula embooto ku ssomero lya City Junior and Boarding Primary School erisangibwa Kaleerwe. Abayizi baabwe abakola ebyekyomusanvu 48 omwaka oguwedde ebigezo we bikomyewo nga bayitidde waggulu. Abayizi baabwe 29 bayitidde mu ddaala lisooka n'abalala ne bayitira mu lyokubiri. Akulira ebyensoma ku ssomero lino Patrick Mukungu n'abasomesa abalala boogedde ku bibatuusiza ku buwanguzi era ne basaba abazadde okubongera abaana. Tubadde tusoma ebitabo day and night, tubadde bize kuva ku makya paka lwaggulo ne prep zonna tubadde tusoma, kyovola abasobodde okukola ekyo ekirungi. And you as the parent watching us there, I encourage you to bring your child here at City Junior where quality education reigns and you know this school is a safe haven for your child. Omukulu w'essomero Hussein Mpata alambuludde engeri abayizi gye bayiseemu ne yeebaza abazadde, abasomesa n'abatandisi b'essomero olw'obutabajuza. Abasomesa bano babadde tebeebaka
nga balowooza abaana baffe bakoze batya babawa byonna bye bakola ki byetaagisa. Really thank you very much my teachers. Nyongera okwebaza abazadde baffe bano abazadde banjawulo ku bazadde abalala bonna. Mpata naye asabye abazadde okubongera abaana baba bangole. Bannange ebifo bikyaliwo okuva ku nasale paka ku P6 bikyaliwo bitonotono yaluwako ofuna ekifo eky'omwana wo. We are ready to offer the best. Abayizi beebazizza ababakwatiddeko ne batuuka ku buwanguzi buno naddala abazadde n'abasomesa abawaddeyo omuwendo. Nafunye 11 aggregates. Nyebaza abazadde bange olw'okunsasulira school fees. I got 11 aggregates and I thank my teachers for teaching me well. And I also thank my parents for paying my school fees. Nebaza Mukama olw'okumpisa bulungi P7 yange nenkola bulungi. Nebaza ne Mukama okusobozesa abazadde bange okunsasulira school fees. N'ab'essomero lya Seta Parent School mu munisipali ey'e Mukono beebaziza Katonda olw'okusobozesa abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo by'ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde. Batuuza abayizi 10,200 ku bo ne bayitira mu ddaala erisooka n'8 ne bayitira mu lyokubiri. Okusaba kw'okwebaza Katonda kukulembeddwa mu Ssaabadinkoni w'e Seta Reverend Canon Edward Balamaze ng'ayambibwako akulira ebyeddiini mu ssomero lino Reverend Marian Kayaga. Omukolo gwetabiddwako abazadde abasomesa n'abayizi abeebaziza Katonda olw'okubatuusa ku buwanguzi. We muyise wano babataddemu emirimu the values. Think about the values that you've gotten from Seta Parent, because this is a school that makes a child. Doesn't just teach otabasomesa busomesa ne bakola omwana n'omuki omulamba. Omukulu w'essomero Fulje Byansi ayogedde ku byabasobozesezza okukola obulungi n'asiima buli agasse ettoffaali ku buwanguzi buno. Tukolagana wamu abasomesa tubuuzaganya tufuluma wano wetukolera ne tubuuza ku bannaffe abalala ne tuleeta emisomo. Director Annie Njuki asiimye abatandisi b'essomero lino omugenzi Kefa Mbogo ne mukyala we olw'okulengerera ewala. Since 1998 until 1926, the same history has been repeated again and again. The school has never celebrated a third grade. Asibiridde abayizi entanda okweyisa obulungi n'okusoma ennyo basobole okutuukiriza ebirooto byabwe. Kigenda kuba kibi nnyo abayitidde mu first grade bwe mutyo okubatema. And in the new curriculum, when we bakutema, it is bad. You can't keep your grades at the bazitwaleyo ku ministry mango since senior one. You have to be very, very serious. Oluvannyuma akwasiza abasinze ebirabo omubadde n'emifaliso. Make sure that is the one you use at home. Thank you, young mommy, for coming in. Kulya bulungi nnyo ti mama wange ono mulungi namuleetedde obuna bulijjo bw'abadde aŋŋamba. Abaana bange bonna bayitidde wano era bakoze bulungi nnyo bakoze bulungi yafunye buna. I want to be a sergeant that I can save people's lives and I help them. Nebaza Katonda ne batichers bange abasomeseza okufuna obubonero 5. Oluvannyuma basaze keeki ne babagabula n'ekijjulo. N'okuva ku ssomero lya Midland Junior School e Bulindo tusanze abazadde abasomesa n'abayizi bali mu kujaganya oluvannyuma lw'abaakola ebyekyomusanvu omwaka oguwedde okubiyitira waggulu. Akulira essomero Lydia Tusuubira Ssewakiryanga awadde abazadde ente 2 okubakulisa. Twogedde n'abamu ku bazadde ne beebaza Katonda olw'obuwanguzi bw'atuusiza ku baana baabwe ne bayitira waggulu bwe batyo. Yafunye aggregates 10. Neebaza abazadde bonna abeewaddeyo okuweerera abaana mu primary 7. Neebaza abasomesa baffe abalungi. Nina essanyu lingi nti muwala wange Letitia Nabulya afunye first grade mu P7. Neebaza nnyo staffu abasomesa n'okusinga neebaza Katonda. Omukulu w'essomero Ssewakiryanga annyonnyodde ku bibasobozeseza okukola obulungi. Agamba ng'oggyeko amagezi ag'omu kibiina bafaayo nnyo ku ndya y'abaana n'okubateekateeka. Bayamba nnyo abaana bano okukola obulungi
environment ey'essomero isomero wano tulya bulungi tuyigiriza abaana skills ez'enjawulo n'okusaba Katonda tumwesiga n'olwekyo bye byatuyambyeko okukola obulungi. Ono asabye abazadde okubongera abaana kubanga bakyawandiisa abaana abeegattako mu lusoma olugenda okutandika. Kuno omwaka 2026 tusuubira okuba nga tugenda ate kusingirawo ddala ku nkola gye tukoze grades ze tukoze ate tugenda zisukulumyamu ddala ate abaana baffe wano abayita obulungi bagende China. Mukulike nnyo ate abayise mu ddaala eryo. Tukatukuumuzemu tukomawo n'ekitundu ekiddako. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Emirates College Nkowe, ssomero lya bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina buli abasomesa abayizi n'abazadde ku ssomero lya Active Angel Junior School e Nansana bajaganyiza olw'ebyavudde mu bigezo bya PLE olunaku olw'eggulo. Kubadde kusagambizwa okuva mu bazadde n'abayizi ku ssomero lya Active Junior School e Nansana mu disitulikiti ya Wakiso olw'ebyavudde mu bigezo. Balabiddwako nga beeyozaayoza olw'obuwanguzi obwatuukiddwako era abayizi boogedde ebyabayambye okuyita. I thank the Almighty for enabling me to perform well. I was able to get 7 aggregates in my PLE. And I thank all my teachers and parents, mostly my school teachers and class teacher. I thank them because they have supported me. Gonzaga Mwawu omusomesa w'ekibiina ekyomusanvu agamba nti okolera awamu n'abaddukanya essomero lino kyabayambye nnyo. Bafunye abayizi abakoze first grade ne second grade. Omuyizi waffe yasinze yafunye aggregate 6. Tukyebaliza Katonda, twebaza abazadde abasomesa bonna. Abazadde nabo boogedde ku buwanguzi buno. Nebaza Katonda kubanga twasomye bulungi, babaana baffe basomye bulungi, bafunye first grade. Era nebaza aba teachers, directors, nebaza nange mwenyi nebaza okuweerera omwana wange. Ronald Mbita omukulu w'essomero lino ayogedde ku muwendo gw'abayizi abayise n'engeri gye bayiseemu. Toto tulina abaana 27, first grade 17, then second grade 10. So tetulina ddala ate baana bye bayitiddemu. Timothy Senkinga omutandisi w'essomero lino asonze ku byabayambye okutuuka ku buwanguzi n'asaba abazadde okubongera abaana. Banaye nkowoola abazadde mwenna abali eyo mutuwe abaana kuba buli ekisobozesa omwana wo okuyita okukola obulungi weekiri okugeza ebizimbe weebiri classrooms weeziri ezimala saawa eno wenjogerera classrooms eziriwo zisobola okusitula abaana nga 10. Ate libadde essanyu jjerere ku ssomero lya Daystar Junior School e Makindye Lusaka mu Kirombe nga bajaguza olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu bigezo ebyakomyewo olunaku olw'eggulo. Judy Nyanzi nga mutandisi w'essomero lino agamba nti batuuza abayizi 36 nga 29 bayitidde mu ddala erisooka. Twebaza Katonda ebibuuzo bya 2025 baana twabikoze bulungi nnyo. Batuuza abaana 36 29 ne bafuna first grade, omusanvu ne gufuna second grade. Omusasi waffe watuukidde ku ssomero lino ng'endongo esekebbuka nga n'abalala babadde bannyonnyola amatabi g'emiti. Era nebaza Katonda eyansobozesezza okufuna points 7. Nebaza Mukama okufuna obubonero 6. Ndi musanyufu nnyo olwa performance y'abaana baffe mu ssomero muno. Nelson Ekom akulira ekibiina ekyomusanvu ayogedde ku byabayambye okuyita. And therefore, as we begin this year, I beg and I request all the parents around to send their children to Daystar Junior School because our motto stays modeling excellence and we model excellence. Ezra Ruhurira atwala ebyenjigiriza mu ssomero lino naye yeebazizza Katonda olw'okuyita obulungi. What has motivated us to achieve this performance is the great teachers we are having here, the way we care for the runners, and that is making our performance better every year. Nyanza agamba tebakoma kusomesa abayizi bya mu kibiina byokka wabula basesera ku by'emikono n'okutumbula ebitone nga n'ebyokwerinda ku ssomero binywevu olwa kamera zimulengera ze baasibayo. Tukoma kusomesa abaana wane waffe naye tubasomesa ebintu bingi eby'emikono
ebyemizannyo ebya music dance and drama tubikozesa ddala okusobola okusomesa abaana okubeera abaana ab'enjawulo. Ate ku ssomero lya Mataziwe Nasaland Primary School Namugongo Sonde naye bajaganyiza abayizi abo okuyita bulungi ebigezo nga baatuuza 178. Most of the candidates passed in Division 1, just a few passed in Division 2. Bawadde abayizi emiso gy'ennyama n'ebyokunywa okubakulisa wakati mu kudigida. Noah Bwamika akulira ekibiina ekyomusanvu ayogedde ebyabayambye okuyisa abayizi. Bakozedde ddala nga wenkugamba ekyatuyambyeko abaana bano okola obulungi tubasomesa bulungi balya bulungi syllabus tugimalayo mu budde competence based syllabus gyenkugamba gyetusomesa waneno ku Mataziwe Nasaland Primary School na Busugwe Sonde. Omukulu waalyo Gerald Owoli alaze essanyu olw'abayizi baabwe okuyita obulungi. Here at Mataziwe we have very competent teachers. They teach and finish syllabus so early. We have good facilities here. This school is located in a conducive environment that we don't get any disruption, and that's why you find that children concentrate and excel in all the activities that we do here. Abamu ku bayizi nabo boogedde. I've passed in Division 1. I would like to first thank God for the results He has given me. Very excited today. I can't hold the excitement. I thank God for the results that I've been able to get. Era olw'okubanga twongedde okwolesa omutindo mu by'ensoma abazadde abali eyo twongera okubasaba abaana mutwongere abaana okuviira ddala mu daycare. Njagala okubategeeza nti twakoze daycare ng'eri ku mutindo gwa nsi yonna. Mutuwa abaana mu daycare, mu baby class, mu middle class, mu top class. Abayise ebigezo bya PLE mu mwaka 2025 bakyagenda mu maaso n'okujaganya bano mwe muli ab'Amasajja Citizen School mu Makindye Ssaabagabo. Kubadde kujaganya ku ssomero lya Masajja Citizen Day and Boarding School oluvannyuma lw'ebigezo okudda nga abayizi baabwe abaatuula eby'ekyomusanvu omwaka oguwedde bayitidde waggulu. Bano baatuuza abayizi 6 nga bayitidde mu ddaala lisooka na lyakubiri. Abayizi bano bakuŋŋaanidde ku ssomero ne bazadde baabwe ne bajaganya nga beebaza Katonda olw'okubatuusa ku buwanguzi kubanga gwe mulundi gwabwe ogusoose okutuuza ab'ekyomusanvu. Nebaza omwana wange ono yafunye 10 aggregates. Nebaza abasomesa, nebaza administration. Afunye aggregate 11 kuva ku Citizen Nasaland Primary School wane Masajja bannange. Twebaza nnyo Katonda, twebaza nnyo abasomesa. Sam Katonda ekitiibwa neteeka ne discipline mu baana kubanga discipline ne good performance bitambulira wamu. So we emphasize discipline and then we also work hard. Omutandisi w'essomero lino Christine Nabosa yeebaziza Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku buwanguzi. Citizen y'essomero ekugirayo omwana ate n'akola bulungi. Abaana bonna bayise. Asabye abazadde okubongera abaana kubanga bakyawandiisa abagenda okubeegattako. Bwe gutyo we gubadde ne ku Ebenezer Junior Day and Boarding School e Kawempe nga bajaganya n'okwebaza Katonda olw'ebigezo okudda nga bayitidde waggulu. Baatuuza abayizi 36, 20 ne bayitira mu ddaala erisooka n'abasigadde mu lyokubiri ng'akulira abasomesa Stella Nkinzibwa annyonnyola. Baatuuza abayizi 36, abayizi 20 bayitidde mu ddaala lisooka, abayizi 16 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Omuyizi wange yasinze yafunye obubonero 5. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Asiimye Katonda abasobozesezza abasomesa olw'okuwaayo omuwendo n'abazadde olw'enkolagana ennungi. Kati gwali eyandaba nkusaba leeta abaana bo bonna ku Ebenezer Junior School, a school for excellence. We aspire for excellence. Twogeddeko n'abasomesa n'abayizi nabo ne basiima Katonda olw'okubatuusa ku buwanguzi. Nebaza Mukama omwana wange ono Sasosa Mwindi olw'okukola obulungi yafunye obubonero 6. I'd like to thank God for this day. I'd like to thank God for the results that He has given me. I'd like to thank Him for my parents. Benon Kasibayo nannyini essomero atendereza abasomesa olw'omulimu omunene gwe bakoze. Bw'atyo n'akunga abazadde okubongera abaana. Njagala kubakubira omulanga Ebenezer Junior School ly'essomero eririwo mwaka ku mwaka twekumidde ku mutindo tubakoowoola muleeta abaana
Nabatimna Schools ku kyalo Mabale mu district y'e Luweero bakedde kwokya misito gy'ennyama nga beebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu ebigezo by'ekyomusanvu ebyafulumya olunaku olw'eggulo. Bano nga be basinze mu district y'e Luweero baatuuza abayizi 23 bonna ne bayitira mu ddaala erisooka nga abayizi baabwe 5 bafunye obubonero 4 ng'eyasembe yafunye obubonero 10. Okubayozaayoza essomero libawadde Sseddume w'ente n'okuyisa ebivulu okwetoloola Luweero wakati mu kuzina n'okusaakaanya. Omusomesa w'ekyomusanvu Agaba Aaron asonze ku bibayambyeko okuyisiza abayizi baabwe bonna mu ddaala erisooka. Bakoze bulungi nnyo. Tulina aggregates 4 abaana 5, tulina aggregate 5 abaana 5. Nze ni musanyufu nnyo. Saakikola nzeka ng'omuntu naye mabega ninayo ttiimu yange gye nakola nayo nyongera kugisiima nnyo. Abaana baffe be basinze mu Luweero babadde Timna Schools ye number 1 mu Luweero ate nga neebaza administration yonna neebaza badirector baffe bajemba abatutaddemu buli kisoboka kyonna n'okukuza buli kirowoozo kye tubawa mutuwa abaana wano ku Timna Schools Luweero tugenda basomesa bulungi mu ngeri ey'enjawulo. Tuli banjawulo kubanga tusomesa omwana ajjudde era nafunye aggregate 5. Omu ku badirector Victoria Jemba yeebazizza abazadde olw'okubasaamu obwesige kubanga guno gwe mulundi gwabwe ogusoose okutuuza abayizi b'ekyomusanvu. Katonda waffe tukwebaza, abasomesa ttiimu yonna tuteebaza, ne badirectors ba Timna Schools Luweero tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aggregates, nafunye 9 aggregates. Nnyo kubanga batusuubiza nti abaana baffe bajja bayamba bakole obuna. Omukulu w'essomero Wamanga Moses agamba nti okutya Katonda n'okukolera awamu bye bimu ku bibasobozesezza okuwangula era nti tebakoma ku bya mu bitabo byokka wabula batumbula n'ebitone by'abayizi n'okubayigiriza eby'emikono. Atuula abaana 23 bonna Mukama mulungi ne bayitira mu ddaala erisooka nga kwabo kuliko abaana 5 abafunye obubonero nga 4, abalala 5 bafunye 5, then abasigadde bonna ne bafuna obubonero wakati wa 6 n'ebintu ebirala ng'otaddeko eby'emikono, otaddeko eby'eddiini tubikwasa bukusu, ng'otaddeko eby'emizannyo tubirekeredde awo. Yongera okutwesiga mutuwa abaana. Abayizi n'abazadde nabo beebaziza Katonda olw'okubatuusa ku buwanguzi. N'okuva emukono ku ssomero lya St. Francis Educational Center e Namawojjolo kubadde kusagambiza ng'abaayo bajaganya olw'ebyavudde mu bigezo by'ekyomusanvu okudda nga babiyitidde waggulu. Bano baatuuza abayizi 75 bonna ne bayitira mu ddaala lisooka. Abayizi baabwe 4 bafunye obubonero 4 n'abalala bangi ne bakonola obubonero 5. Twatuuza abaana 75 era bonna ne bakola first grades. St. Francis oye! Abatandisi b'essomero babawadde Sseddume w'ente n'ekimemme w'embuzi okubayozaayoza. Obuwanguzi obwo buvudde kubasomesa abalungi ennyo. Abazadde nga bakulembeddwa Dr. Frederick Nsereko boogedde ekifula St. Francis Educational Center essomero ery'enjawulo nga basa ku mwanja ebyokwerinda by'abayizi so nga n'ebibiina n'ebisulo byabwe bya mulembe. St. Francis ngivuumuddemu omulamwa era endeetedde obuna. Abasomesa bonna abasomesezza nti nfulumulu. Somera ku St. Francis Education Center. Omwana wange ono asobodde okufuna obubonero 6. Omukulu w'essomero Charles Matovo yeebaziza Katonda olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu n'asiima abazadde n'abasomesa olw'enkolagana. Twafunye first grade naye twafunye ab'obuna 4. St. Francis is a school with a difference. So tubasaba mutuwa abaana mutwesige. Wano
ku St. Charles Lwanga International Secondary School. Ensomesa yaffe ya mutindo gwa waggulu nnyo. Tulina emitendera gya O ne A level. Tusomesa arts ne sciences. Bizimbe byaffe na buli kikozesebwa bituukana n'omutindo. Gamba nga library ekubyeko ebitabo. Computer lab ejjudde. Gattako ne science lab. Tutumbula ne talanta eza buli kika. Ebyemizannyo, katemba, emirimu egy'emikono. Omuzadde leeta omwana ku St. Charles Lwanga International Secondary School olwaleero. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Movit Relaxer features a moisture-locking ingredient that protects your strands for strength, length, and lasting health, however you wear it. Curly, bouncy, or straight. Movit brings a dazzling brilliance to black hair. Keep moving, keep shining. Bring your hair gold to life and embrace the extraordinary version of you. Movit, all day confidence. Tukwaniriza waka eri ebisanyusa. Eri Wi-Fi buli wamu. Eri speedi za internet eza waggulu. Eri obukuumi. Eri obuyambi obuli mu ddaala erisooka. Eri okwanguyirizibwa. Tukwaniriza waka eri MTN Wakanet. Internet y'ensukulumu eri buli maka. Kyalira www.mtn.co.ug kasali Wakanet. Tukwaniriza waka nga tuli wamu tewali kitulema. Essomero erinyweddemu gonna akendo mu mwaka 2026 ye St. Kalemba Secondary School Evira Maria. Ssomero ly'abawala n'abalenzi, ab'ekisulo n'abava ebweru. Abasomesa ba mutindo ddala. Ebyensula n'ebyokulya by'abaana bya mutindo ddala. Weriri wasirifu ate nga compound nga ziddala. Byonna ebisobozesa abayizi okusoma obulungi ne bayita. Anti babayigiriza n'okutya Katonda. Gali eriwangudde engule zonna ez'okusomesa Olujamani. St. Kalemba Secondary School lisangibwa Vira Maria mu district y'e Kalungu. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu ezo, anti okuwandiisa kugenda mu maaso eri abayizi abanaasoma omwaka 2026. Kale gwe omuzadde, essomero ly'otagenda kwejjusa kutwala mu mwana wo ye St. Kalemba Secondary School Evira Maria mu Kalungu. Abaana basome guno omulembezi gw'abatasoma. Abayizi n'abasomesa ku ssomero lya Quality Education Primary School Nabuti mu disitulikiti y'e Mukono nabo bajaganyiza olw'ebigezo olw'okuyita obulungi ebigezo bya PLE byafulumiziddwa olunaku olw'eggulo. Libadde essanyu njerere ku ssomero lya Quality Education Primary School Nabuti mu Mukono nga beebaza Katonda olw'abayizi baabwe abakola PLE y'omwaka oguwedde ebigezo okudda nga bayitidde waggulu. Baatuuza abayizi 39 nga bonna bayitidde mu ddaala lisooka ate abalala ne bayitira mu lyokubiri. Tubadde n'abaana 39 bayise mu first grade, then abasigadde 11 bayise mu second grade. Omu ku bazadde b'omuyizi eyakoze obulungi Emmanuel K. omusomesa w'ekyomusanvu obuwanguzi buno abwesigamiza ku nkolagana eriwo wakati w'abazadde abayizi n'abasomesa kussa olukiiko olufuzi olw'essomero. Abazadde baffe era tusaba twongere abaana era manya nti n'omwaka guno tuli bategefu nnyo era twagala abaana baffe ate bakole bulungi ddala. Muwala wa Reverend Canon Geoffrey Kagoye n'omukyala Rebecca Kagoye nga y'ekisa kye Trina Robina naye yakoze bulungi era nnyina aze naye kusomera okumuyozaayoza. Twebaza Katonda nnyo nnyini ddala omwana waffe yafunye aggregates 5. Nange twebaza olw'ekisa kya Katonda, twebaza olw'amagezi. Anafunye 5
Nebaza Mukama okumbeererawo n'okumpa amagezi agagawa okuwandika pepe zonna zonna. Yakoze bulungi nnyo, yafunye nnya. Era I'm proud of him. I'm very happy that I got 4 aggregates. I thank the teachers for teaching me well, the school administration. N'omwana wange ono yennyini Mutebi Melchizedek yakoze bulungi nnyo, yafunye obubonero 5. Mwebaza olw'okuteekamu amaanyi n'atanswaza. Thankful to God because he has blessed us. Thank my parents for paying my school fees. Somesa twebaza director abasomesa batadde nnyo omwoyo ate ne bakuliriza abantu okusaayo nnyo omwoyo. Akulira essomero Tim Solomon ayogedde ku buwanguzi buno. By the grace of God, we got 2 pupils scoring 4 aggregates for 4. We thank God. Message to parents, our dear parents, quality education Nasaran Primary School is the best place where your children are guaranteed quality education. N'abazadde ku ssomero lya Palace Junior School Kireka mu municipal y'Ekira bajaganya olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu ebigezo. Omukulu wa Leo Paya Erusania n'abazadde okuli Lydia Semakula boogedde ku buwanguzi buno. Tubasanyufu nti results zaffe za PLE zonna zaakomyewo ng'abaana bonna bayise bulungi nnyo era ng'eyasinze yafunye obubonero 5 babadde bawerako tufuna 6 ab'omusanvu bangi bonna bakoze bulungi nnyo era bonna bagenda joininga secondary infact abamu bafunye ne basarizi. So twebaza abazadde olw'otuwa abaana n'otuwa ne confidence eyo bateekamu. Tusaba abazadde kutongera abaana. Ffe tuli basanyufu nnyo ng'abazadde olwa mutaani waffe Jordan Semakula okubeera nti Mukama yamusobozezza okubeera nti akola ebibuuzo ate n'ayita bulungi. Tuli basanyufu nnyo kubanga mu mwezi gw'Ekkumi twali mulago ku kitanda. Mbasabye abazadde okubongera abaana okuba nti yatandika okutambula tucelebratinga okubanga yakoze ebibuuzo n'abiyita y'omu ku bafunye first grade mu kifo kino y'omu kyayita Suubira nange mwennyini naye olw'okwesiga Mukama tusinza mu kifo kino namufutaganya mu kifo kino nga tukoze bulungi nnyo kubanga omwana waffe ayise. Bo abayizi bagabuddwa enkoko. N'ab'essomero lya Fahad Springs Junior School Endeje Zanta beebaziza Allah olw'abayizi baabwe okukola obulungi. Director w'essomero lino Musa Lutaya ategeeza nti baatuuza abayizi 56 nga 52 bayitidde mu ddaala lisooka n'abalala ne bayitira mu lyokubiri. Kubanga omwaka guno gwennyini mu bibuuzo bya IPLE ffe twasinga mu wakisonga abaana bano bafuna first grades super. Twafunamu abaana abafuna distinction 4 18. Omwaka guno gwennyini era ebibuuzo bigenze okukomawo ebya sayidi ey'oluzungu ng'era tuli mu basinze okukola obulungi mu Wakiso district. Nga ku baana betutuusizza abaana 56 abaana 52 bafunye first grades. Twebaza bakitiibwa Allah okutukumira ku mutindo. Tusaba abazadde mutuwa abaana. Agamba nti ng'ogyeko amagezi ag'ensi basomesa n'abaana eby'eddiini. Ayogedde ku bibayambye okuyitira waggulu ng'essomero lyabwe liri wagazi. Batumbula ebyemizannyo balina swimming pool okusaka abasomesa abatendeke. Abatulaba bonna mulete abaana ku Fahad Springs Junior School okusomesa kwa mulembe. Abasomesa weebali baagala abaana endabirira nnungi nnyo mujje ku Fahad Springs Junior School. Ate tetukomaawo Fahad Springs Junior School tusambisa amagulu 3 Abazadde n'abayizi nabo boogedde ku buwanguzi buno. Obubonero 5 nebaza Katonda okunsobeza okuyita bino ebibuuzo. Basomesa ba Fahad Springs okufaayo ennyo ne basomesa omwana wange. Nasobozezza okuyita bino ebibuuzo anafunye obubonero 5. Nebaza abazadde bange abambeereddewo okumpeera school fees. I got 6 points and I'm so happy. I thank God that I got them.